2025 omwezi ogwali ogw'omukaaga nga bwe wammanyisa nti ssaawa 6 ogw'ekiro gwe mwezi 2026 omwezi ogw'omukaaga ssaawa 6 ogw'ekiro gwe mwezi gwe bali balina okugirako Kyagulanyi omutwe bagwawukanye n'ebibegabega bye ne baŋŋamba neŋŋambibwa nga bwe kitasobose era nga bwe kitabaddewo buli mulabe we ali mutunuuliza ekitala yajja okufa era ne baŋŋamba oba nondaga nti talittibwa muntu yenna bonna abesomye okumutta naye buli ali mulima empindi ku mabega nga yagala kumutta ye yajja okufa era buli alowooleza mu kumutta okufa kwe kusembedde era kumuli kumpi ekintu ekyo wakindaga gwali mwaka gwa 2025 gwali mwezi gwa 6 ssaawa 6 ogw'ekiro n'okindaga nti oyo yenna omulabe wa Kyagulanyi akaseera k'obudde bumukeeredde ssaawa zino kazisaze kuba zaali ssaawa 6 n'eddakiika 25 ez'ekiro n'oŋŋamba tekisobose omutwe gwe gwawukanye n'ebibegabega bye era agenda kuwangaala teriyo agenda kumussa kitala yadde kintu kyonna nga muntu buntu alisobola kumutta. Mbadde nsaba ekinjogeza bino mbadde njagala message eno mujinsa yalingire mugitambuze simanyi sibagambe gitambuza nga ntandika naye kyemmanyi mujja kutuuka wano muwulirize kino nsaba mugitambuze nsaba gwe Katonda wa Kyagulanyi eriyo omwana wo okubiri mu baana bo kuba tuzibudde amaaso kuba tujja amaggwa abatulaze gye tulaga twalwawo okutegeera omusajja oyo twamulabanga ku Facebook okumala akaseera kanene biseera biri twalabanga penge nga tulaba nti yewo mumuli era nga tetumanyi ne bayogera nga busanyusa naye tugenze okutegeera omusajja olumbuye ayi kitaffe yetoloddwa okufa yetoloddwa obulabe bungi yetoloddwa abatamanya ngamba naye omusajja oyo yatulwaniridde omusajja oyo yatulaze bingi omusajja oyo yatugambye ebintu bingi nnyo era asobodde okwogera ebintu ebingi ate bye tutegedde naffe tetuzibuka amaaso ne tumanya nti mu nsi mulimu ebintu ebifaanana biti era kwe kumanya abantu baffe abajja babulanga embuyaga abajja baggwerera ng'omunnyo abajja battira oba abakulukutanga mukoka ne babula ne tutamanya gye baggweredde nti waliwo ebyabatwalanga era eriyo ebyababuzangawo bingi byatuzibula amaaso tulaga n'otutegeeza era yakola omulimu mungi era munene ddala ataliiko amusasula ataliiko amuwa yadde 10 naye nga alwanirira nsi ye n'ayiwawo omubiri gwe yafiirwa kitaawe tiyasobola muziika n'afiirwa ab'eŋŋanda be bangi tiyasobola kubaziika bingi byefiiriza bingi byerekereza yakkiriza okwewaayo eri ensi ye bagezezaako emirundi mingi omutuusaako bulabe naye kitange Katonda wange nsaba omumpeere obulamu bewawa Kyagulanyi nti buli mulabe we yenna agezaako omusembereza ekitala obulamu bwe naye bukome buli agezaako okumusembereza ekitala era buli wayongera okuteekamu amaanyi amangi gemaanyi agaba gateekebwa ku bulamu bwe okuggwawo era n'okusaanawo kubanga kakasa kitaffe nti omuntu oyo tukyamwetaaga omuntu oyo yeetaaga okulyaku ebyo ebibala byalimidde ensi eno omuntu oyo alina ekirooto kye maama we nga tannava mu bulamu bw'ensi yamugamba nti alina okuzaala ezzadde eddene era eppitirivu ddala naye nnyini yeezaale kyatannaba kukola alaba obudde bumuyiseeko naye muganda wange enkofu ebikire wali oluyiira amazima amatuufu ebambuyabuya era ensirusiru enkofu engezi yeeyo erinda oluyiira ne luyitawo nenoonya obusikosiko obusigadde mu masekkati oba obusaka obusigadde nga tebuyidde n'ebikira omwo kubanga omuddo oguba gwetooloddewo guba muto nga teguliyaka mu bwangu oba obutaliddamu ddala kwakira ddala era nga bw'olinze lindira ddala oluyiira luyite olibiikira wakati mu bisubi ebibisi oba mu bisaka
ebiribo bisigadde wakati w'oluyiira. Nkwagaliza bulamu nange nfunye omutima n'okumanya n'okuwulira essisi n'empewo n'omuyaga omungi nga gumpitamu n'empulira nga ŋŋwanidde okuteekayo eddoboozi lyange eriggwe. Muganda wange Fred Lumbuye nkwagala nnyo n'eggwanga lyaffe Uganda likwetaaga. Nsaba gwe Katonda wa Kyagulanyi, olunaku lumu luwaŋŋamba 2025 omwezi ogwali ogw'omukaaga nga bwe wammanyisa nti ssaawa 6 ogw'ekiro gwe mwezi 2026 omwezi ogw'omukaaga ssaawa 6 ogw'ekiro gwe mwezi gwe bali balina okugirako Kyagulanyi omutwe bagwawukanye n'ebibegabega bye. Ne baŋŋamba neŋŋambibwa nga bwe kitasobose era nga bwe kitabaddewo, buli mulabe we ali mutunuuliza ekitala yajja okufa. Era ne baŋŋamba oba nondaga nti talittibwa muntu yenna, bonna abesomye okumutta, naye buli ali mulima empindi ku mabega ng'ayagala kumutta ye yajja okufa. Era buli alowooleza mu kumutta okufa kwe kusembedde era kumuli kumpi. Ekintu ekyo wakindaga. Gwali mwaka gwa 2025 gwali mwezi gwa 6 ssaawa 6 ogw'ekiro n'okindaga nti oyo yenna omulabe wa Kyagulanyi akaseera k'obudde bumukeeredde. Ssaawa zino kazisaze kuba zaali ssaawa 6 n'eddakiika 25 ez'ekiro. N'oŋŋamba tekisobose, omutwe gwe gwawukanye n'ebibegabega bye era agenda kuwangaala. Teriyo agenda kumussa kitala yadde kintu kyonna nga muntu buntu alisobola kumutta. Mbadde nsaba ekinjogeza bino, mbadde njagala message eno muginsayalingire mugitambuze. Simanyi sibagambye gitambuza nga ntandika, naye kyemmanyi mujja kutuuka wano muwulirize kino. Nsaba mugitambuze. Nsaba gwe Katonda wa Kyagulanyi, eriyo omwana wo owokubiri mu baana bo, kuba tuzibudde amaaso, kuba tujja amaggwa, abatulaze gye tulaga, twalwawo okutegeera omusajja oyo twamulabanga ku Facebook okumala akaseera kanene. Biseera biri twalabanga penge nga tulaba nti yewo mumuli era nga tetumanyi ne byayogera nga busanyusa naye tugenze okutegeera omusajja wo Lumbuye ayi kitaffe yeetoloddwa okufa, yeetoloddwa obulabe bungi, yeetoloddwa abatamanya ŋŋamba, naye omusajja oyo atulwaniridde, omusajja oyo atulaze bingi, omusajja oyo atugambye ebintu bingi nnyo era asobodde okwogera ebintu ebingi ate bye tutegedde naffe tetuzibuka amaaso ne tumanya nti mu nsi mulimu ebintu ebifaanana biti. Era kwe kumanya abantu baffe abajja babulanga embuyaga, abajja baggwerera ng'omunnyo, abajja battira oba abakulukutanga mukoka ne babula ne tutamanya gye baggweredde, nti waliwo ebyabatwalanga era eriyo ebyababuzangawo. Bingi byatuzibula amaaso tulaga n'otutegeeza. Era yakola omulimo mungi era munene ddala, ataliiko amusasula, ataliiko amuwa yadde 10, naye ng'alwanirira nsi ye n'ayiwawo omubiri gwe. Yafiirwa kitaawe yasobola muziika, n'afiirwa ab'eŋŋanda be bangi tiyasobola kubaziika. Bingi byefiiriza, bingi byerekereza. Yakkiriza okwewaayo eri ensi ye, bagezezaako emirundi mingi omutuusaako bulabe. Naye Kitange Katonda wange, nsaba omumpeere obulamu bwe wawa Kyagulanyi, nti buli mulabe we yenna agezaako omusembereza ekitala, obulamu bwe naye bukome.